Okay, twagala okubabuuzaako mu bitundu ebyenjawulo gye musinzira okubanga mutumbudde. Mwebala kubanga ate bwe mutya akanyomero kano mukaagadde nnyo. Ssebo mukulu Mudoofu njagala okuloopera abantu aba bulijjo bongedde okutuutuukirira nga basiima. Basiimye mukulu Mulwanyi, mukulu Mudoofu. Nze tebansiima, nze banvuma buvume. Era banange ndiko bagagira mu nvume ino nze era nze. Mutuvume ino kubanga nekiraga nti muba muli kutufuna fiti. Mwasaamirire. Ekiraga nti amawulire gali batukako bulungi. Era se ojjo twade tulina tuli awo ne Mulwanyi. Tuli mu kunywamuko bubbiya waffe olw'eggulo mu tawuni muno. Babeera abakulu abaatuyiseeko awo. Wena wayega. Abaatuyiseeko. Chiva ndikwewunya ye controlling atya kuba abasoba ayona nga agolo abawa atya abakulu ne bongera okusiima batuga nti munange tusimanya akanyomero ako era mu mbeera eno muzikirize kasina bakutandika mbuuze ku mukyala omukyala gwe bayita Mbekeka Francis mama bamuyita Mama Emma atunda dduuka we Mbiko okumpi ne Friends Corner alina y'omuwuliza we ni BS tajijjaako okuva ku makya paka olw'eggulu era nga nti ndabira Mudoofu Mulwanyi newaako bamutwalira ekirabo kyange Mama Emma kyakumugema mu ngalo basi ejojayi wamugema mwagaliniza agamye kukinana n'omwenda akatoneze ina na Basafama mwebale kubayo nga muli kujja maaso n'otulisa ninza omulangira wako Andrews wayikalira obulamoje munawaiko Town Council tuukire eiza abantu b'ebulamoje tuli ku Jinale Bulumbao Aneta Mongo Magogo na Alongo Speaker Parliament twaba kuhaya naye abayizemu amatu anti ali ku campaign ya kuboneka anti President Yoweri Kaguta Museveni mu Busoga agangula ku 10 angule ku 99%. Begano tulibuza. Birati ni ba fulaga bera ba NRM. Ate Anita Mongo gaba ndi kubera baba gange. Gaguna bugune bwa kawo. Enyuma wale wabairewo nga agumaza buguma. Olaso boti nkoko. Tulikuchirone kitambula. Ne yensonga lwaki twabuwagira twamulonda kukole ekira ali kikola. Alichikola tulibuzayo omuntu mulala nani ye team chairman owa Piero yo team chairman singa team chairman kuba buti twegaita tulikirala singa team chairman yekuba leka tukobe ekasese Anita Mongo na yakuba eikaliro muzeyi yaba oyamba ife bene twaba wano kumpe yakubye buyende buli kisiriji kyafuire yakubye buyende gabaire mawanga magaite Piero yuna jibo ine buyende kuba balamu yabaire buyende balamu nitimba abaire buyende kuba Piero yu andika kade chenyeunyisa ku nsonga za mwezi Kasole indio ku nsonga ya mwe kanti akubye simanya alese bano naye tuli kwagala tulete etteeka imwe bani togenda kuleta etteeka eriwera okusomba abantu ku mukolo uziza imwe bani so etteeka eriwera okusomba abantu ku mukolo kubanga 2026 opposition yegenda okubanga yesinga abaka abangi mu parliament wena ugamba mali kuwera iteeke eryo so kitegeeza tugenda kubeera n'embavu wena awo katono wabali kuwera iteeke eryo ogera n'abasaabaza batusaba lifiti kubanga yes uliriza katono kati alobe kulota musana bwatendu bwamoga bwotambula NRM ekibina kya NRM tujanga okuva mu kulonda tuti actually n'okuyingira obuyingire mu kulonda ng'orede tulina yababaka ba parliament abasoba mu 10 atano ate guno gwafuuka mukolo eno pate abo ba NRM buli botandika okuleeta obugambo busasire oba okwezaninkiriza emboozi dadigula tudivemu tube ku reality kale mu Busoga wano ensonga nkulu ino gye tubetandika olunaku olwaleero n'enaku d'omwezi nga 7 omwezi ogw'ekumi omwaka 2025 House of Bishops enumba yaba bishop onaku olwaleero etiaime ware Cruiser Training and Conference Center okuboneka nga balonda gy'okuba bishop wa Busoga joinza okweta Central Busoga omuyaka era ng'olwaleero Reverend Canon Dr. Grace Lubale alondeibwa okuba bishop owokuna owa diocese eno eya Busoga mu bufunze omwami ono tulidda kumwogerako ebintu bitono ino titumuyidde ino abamuyidde ino bayidda kujja maaso n'okumwogerako yazaalibwa enaku d'omwezi nga 9 mwezi gwali Oktoba 19
78 Dijiro okwera olwaleero nga 7 omwezi ogw'ekumi ng'omukulu afuuse Bishop owa Busoga azaalibwa mu Bugabula County Butansi Sub County yava mu Kamuli District. Mu bufunze abaire ku Naimane baba wife ye bali kumusibula ali mukusibula ngenda ku 14 kabira mulese waga kiko bali kulembera bulungi no le yene yavwako yena weyo yena weyo ekikoba bana ekikoba imwe abali eno timuli kutegera bulungi idini bwe likutambula eyo yonka ndoza neva abategera bulungi church ya Uganda bwe so nga 14 lo bagenda okumutuuzaako mu butongole December omukolo ogenda kubeera gw'amannyo wano mu Busoga naye Mudoofu ne mulwanyine waako tunajjukira nti wabaddewo embeera ey'okwekuba emikono mu kulonda era emabega kaawo so baasooka ne balonda waliwo gwe baasooka okulonda ne bamusazaamu naga nti nedda tetunaba osi oyo alondeddwa amawulire nga tetunabakakasa so ono gwe balonze ate mu butongole bamutegeezeza mu butongole olwaleero naye wabaddewo embeera y'okwekuba ebikono mbu ne ssente okuyitiŋŋana kwani alina okulondebwa then ne wabeerawo n'abalonze lisiti yino ati nze ndikuwa abalonze tulina bolisi kuba okuva emabega nze byedini bitiri birungi okuva emabega wabaddewo embeera bamaze gugwe asiibule badeeta owundi anti leero bamutulaze mu butongole omwosi gunyose omuka omweru omweru gwanyose lwaido olwaleero abakulu bamutulaga emirembe nga wazira kuzuka mu yambako omukulu bwe yakoba ati tetwidda kubula ku CNN bukasa era nga batulagako aniife empegaano mu Busoga tetujjava ku UBC NBS TV donadona edonga Uganda kubanga muka Bishop omulungi banange mumubwaine ku mama mubwaine waliwo